Ababaka ba palamenti abasoba mu 100 be bali mu kkooti nga baweera ennimba n'emisango egy'okulonda mu kiseera kino. Idah Erios Nantaba, omubaka omukyala wa disitulikiti ey'e Kayunga, y'omu ku abo. Nantaba abbinkana n'emisango esatu egyamuwawaabirwa abantu ab'enjawulo omuli Harriet Nakwedde owa National Unity Platform ne Jacklin Birungi owa Nationa Resistance Movement wadde nga yavuganya talina kibiina. Kuno kwegattako Rita Nabadda ngono mulonzi mu disitulikiti ey'e Kayunga. Emisango egivunaanibwa Nantaba giri mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu e Mukono Olive Kazalwe mu kwaya. Nakwedde avunaana Nantaba n'akakiiko k'ebyokulonda okwenyigira mu mibiro gy'okulonda egyamuviirako okumunyaga obuwanguzi bwe. Nakwedde awolezebwa munnamateeka Stephen Muzuusa owa Muzuusa and Company Advocates, so nga ye Nantaba awolezebwa Ambrose Tebyasa owa Ambrose Tebyasa and Company Advocates. Mu kkooti, Tebyasa yasubizza Nakwedde ebibuuzo nga byekuusa ku bujulizi bwe yawaayo nga wawaabirwa Nantaba. Ono yatuuse n'okwagala okwegaana ate obujulizi ye kennyini bwe yeeweerayo. And that this court has asked you to demonstrate how it happened according to the DR form. Can you help this court understand better what you are referring to? Yes, Late College SS and M. Comsinde Jacklin got 36 votes. Margaret got 5. Brenda Gafudisi got 1. Nakwedde Harriet got 167. Agatha got 14. Nantaba Idah Erios got 41. And Lydia got 2. When you add all those scores, you get 266. That is the number of votes that were obtained by each candidate. Yes. Please. When you look at how many, according to that year form, how many votes were cast? 289, 290, there were 290. The time of tearing up the ballot box, the ballot paper. Submissions, I want the way she understood it because it's her understanding. Yes, that she was. Most of them, that's how you. Process ekolebwa gye bayita cross examination. Naye nga mukimanyi obulungi nti omulimu gwa lawyer kuba bituli wakola ki wabirabye ne bekaba katya katono kubanga gwe mulimu ogwakoze eki ogwamuleeseza kato tugenda funayo session nga ne baloya baffe nabo bakola ki nabo nga bababuuza era at the end of the day era ekifaananyi ekituufu kijja kuba kikola ki kijja kuba kivaayo. So this is just the beginning. Nakwedde agamba nti ku lunaku olw'okulonda amagye gaayibwa mu kifo we baabalira obululu era nga ye ne banne abalala bwe baali beesimbyewo nga bavuganya ne Nantaba baagaanibwa okwekyusa nga tebasobola wadde okutuukako mu tent eyali etuddemu akulira ebyokulonda mu disitulikiti ey'e Kayunga okuleka Nantaba yekka eyali asobola okutuuka buli wali ayagala. Every time my opponent had the first respondent had an issue to raise, she was always allowed to go to the table of the returning officer. Whenever I also had an issue to raise, and also moved just like the first respondent was doing, I was always told candidates must keep in their tents, and so I was not given an opportunity to raise the issues I wanted to. Mu bujulizi Nakwedde bwe yawa mu kkooti mwe muli n'obulaga nga Nantaba bwe yatwala baasi 17 ezaali zijjudde abawagizi ng'abava mu bitundu by'eggwanga ebirala ne bayingira e Kayunga wabula nga zino poliisi yasobola ozikwata. Help this court also understand at the time of the arrest of those 17 buses whether you are actually
be a lot of communication. The 17 verses. We actually involved in that Aristotle. You are not. Your knowledge and information. Who were involved in that? Then we ballot papers. That is my colleague. Since you are not the arresting officer, you tell whether they had the ballot papers at that moment. Since I did not check them, I did not see if they had any election materials. Nakwedde era aliko abajulizi be bana basudde olwo n'asigaza abajulizi 9 nga naye mwali nga waliwo endowooza nti bano bandibanga obujulizi bwe babadde nabo bubadde bwa munguuba so nga ate abalala balowooza nti bandibanga baaguliddwa olwo n'atuuka okwagala okubejjako. Ye Nantaba agamba nti yeewuunya okuba nga ate abamuvunaana okubba obululu ate bo be baali benyigira mu bikolwa eby'okubba obululu nga mu bujulizi obuleeteddwa mu kkooti kizuuliddwa nga ne Birungi mu bifo ebimu ebirondebwamu yaweebwa obululu bungi nnyo okusinga kw'obwo bwe yafuna. Bo tebasobodde kulaga bujulizi nga nze mbabba wabula be banzi balemereddwa okulaga obujulizi nga nze mbabba wabula obujulizi bulaze nti baagezezaako ddala okunziba era banziba naye baali babba ku kingi tukiggwawo era ekyo kyewuunyisa nti nze yandibadde abeerawo ne mbatwala mu kkooti ne mbavunaana si nze nkikoze wabula bba baagezaako okunziba ate be batutera kyewuunyisa nti omuntu asobola okugenda mu kkooti ng'amaze okulimba nti ebyava mu kulonda teyakkaanya nabyo ate n'atuuka mu kkooti ng'akkaanya bukkaanya n'ebyava mu kulonda. N'aleeta n'abajulizi ate n'amala n'agamba nti abajulizi bwe balina tebuli mu nsa. Kineewunyisizza nnyo naye kino kyonna kiraga ebintu bwe bapangirira obujulizi bapangirira okulaga nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya naye balemereddwa okulaga kkooti engeri okulonda gye kutaali kwa mazima na bwenkanya. Omuwaabi yennyini Nakwedde alemereddwa okulaga kkooti engeri obululu bwe gye bwatataaganyizibwa. In fact amaliriza ngakkaanya n'ebyava mu kulonda. N'olwekyo kyewuunya okusobola okumala ebiseera by'omuntu okumala budde bwange okumala ssente zange kwagala kunzija mu mutima gwa buweereza nakwagala kulaba nti ebyobufuzi bintamambike kyo kigendererwa kyabwe tewali kirala naye ezo mafia games tewali kyekinkola njagenda maaso and I'm still strong. Katonda w'amazima agaleeseragaliza naye kiswaza eri omuntu okuteeka omusango mu kkooti nga tulina obujulizi bulaga nti obululu bwabbibwa. Kyewuunyisa omuntu okumala ebiseera bya kkooti nga twaze kukakasa nti obululu obwakwatibwako. Era kyewuunyisa nti tewaliwo obujulizi bulaga nti waliwo akalulu k'omukyala ono konna ke yafiirwa oba akanyongezebwako. Byonna biwulina okulaga kkooti. N'olwekyo asubire nti kkooti erawo y'amazima. Bino nno bikkaatiriziddwa munnamateeka wa Nantaba Ambrose Tebyasa. Yes, actually that's very, very true because as you might have heard, Madam Nakwedde has confirmed that throughout her complaints in court, there is no polling station whatsoever where the votes of Madam Harriet Nakwedde were ever reduced, not even by one vote. And there is no single polling station where the votes of Honorable Idah Nantaba were ever increased by not even one single vote. But incidental and surprisingly, we've had 2 incidents where on one polling station
Madam Harriet Nakwedde was trying to rig out the votes of Honorable Idah Nantaba. They were increasing the votes for her. And at another polling station, another candidate, Birungi Jackie, had her votes being irregularly being increased, and the votes of Honorable Idah Nantaba were being reduced. And those are some of the issues that brought some kind of commotion at the Tally Center when Honorable Idah Nantaba was trying to complain about them. Nantaba awera nkolokoto nti singa abamuwawaabira bano n'okumalira obudde mu kkooti kabatanda emisango gye bamujwetekako omulamuzi n'agigoba baakulaba akamufaamu anti naye tajja kubaviirako awo. budde n'okunyononera etunda ate kibagenda kusasulira singa gwe bakamuvi. Okwogerako n'abamawulire munnamateeka Tebyasa ayogedde ku bibadde mu kkooti n'alaga nti balina essuubi nti omusango guno baakusobola okuguwuta obuva. Era ndowooza mwakiwudde bulungi nti omusango badde gugenda okutandika. Bannaffe baali balina abajulizi be baleeta abamu abajulizi bana ne babajjamu ne bagamba nti bajja kubeera nga beetaagisa, ne tusigaza abajulizi nga 9 nga ne mukyala Nakwedde kwali. Era be bajulizi baleese olwaleero. Tufunye omukisa kkooti yatuwadde olukusa okubaako bye tubuuza mukyala Nakwedde mu musango guno bwe yawaba mu kkooti. Era ndowooza mbadde mu kkooti nga mugoberera bulungi nnyo. Nga bw'ategeezezza kkooti nti abajulizi be bennyini be yaleeta bano abadde asigadde nga yeesigamyeko akizudde nti obujulizi bwabwe baateeka mu kkooti si bwe bujulizi bwe yali yeetaaga okubanga busapootinga omusango gwe. Tumaliriza olwaleero okuwulira tugenda kudda mu kkooti mu nnaku z'omwezi nga 3 omwezi guno omwaka guno ye bbalaza ejja basobole nabo okubaako bye babuuza kilayenti waffe. Naye ffe tukyalina essuubi ddene era tuli bateefuteefu okuba nga tugenda mu maaso n'omusango guno, era nga tusuubira nti kkooti bwe tunaamalira ensonga zino ejja kuba evuddeyo okulaba ekituufu. Ye munnamateeka wa Nakwedde naye aliko by'atunnyonnyodde. Amaina Steven Muzuusa, omukyala ono Councillor Leila Namande, ondi Dani Mudumbusi okuva Muzuusa and Company Advocates. Tubaire musango guno gwa Nakwedde Harriet ne Nantaba Honorable Electoral Commission. Olwaleero tusoboire okuba nga tumala nga ba petitioners okuba nga bamubuuza byebenza omubuuza ebibuuzo n'abadulizi bebenza okweta. So twaba nga tumaliriza side yaife tulikwira koti ku Monday okutandika okuba ku byetubuuza ba respondents Electoral Commission ni Honorable Nantaba ku byafa mu kalulu ake Kayunga. Omulamuzi Mukwaya omusango gwa Nakwedde ne Nantaba gwongeddeyo okutuuka nga August 3 baloya b'omuwaabi kkooti lw'eneebawo obudde basoye kajjogijogi w'ebibuuzo Nantaba ku nsonga bo ze balowooza nti yeetaaga okuzaanukula. Mu musango omulala Jacklin Birungi ng'ono yeesimbawo ku lulwe nga talina kibiina oluvannyuma lw'okugwa mu kamyufu aka NRM wadde nga muwala wa Moses Kalangwa ssentebe wa NRM disitulikiti ey'e Kayunga avunaana Nantaba okuba n'ebiwandiiko eby'obuyigirize eby'omu nguuba era nga bijingirire. And such as who states that he studied with Honorable Idah Nantaba at Greenville High School and also such as So, no, you need to, if that's the first thing I would want to see. Remember, this is 2021. The name is still in existence, and as far as I know, they have the records. So where is that letter where you write the examinations board and demand an explanation because they had to take down to do it? Where is your letter? Birungi agamba nti Nantaba ku mpapula z'obuyigirize okuli eza senior 4 oba senior 6 kuliko ezitali zize wabula ng'ali mu kkooti. Birungi yalaga nti bwe yagezaako okugenda mu masomero Nantaba gye yasomera ate abagakulira baamulemesa okumuwa ebikwata ku buyigirize bw'omubaka ono. Guno omusango gwaggwa okuwulira era ng'omulamuzi yawa olwa Septemba 2 nga lwajja okuwa ensala yaagwo. Ebya Nantaba tebikomaawo. N'omulonzi era omutuuze w'e Kayunga Rita Nabadda ng'ayita mu munnamateeka we Robert Okalanga
owa MS Okalanga Law Chambers naye avunaana Nantaba okugulirira abalonzi ng'ayita mu kugaba ebintu eby'enjawulo nga kino nno kimenya amateeka ag'akakiiko ak'ebyokulonda. Guno gw'omusango gwakuwulirwa nga August 3. Nantaba yayingira palamenti ng'omubaka omukyala wa disitulikiti ey'e Kayunga mu mwaka ogwa 2011 nga n'okutuuka olwaleero ab'e Kayunga yakyabawuubira bendera. Mu kulonda okwanga January 14 omwaka guno, Nantaba yavuganya n'abantu 4 n'awangula n'obululu emitwalo 4,275 yaddirirwa Nakwedde n'obululu emitwalo 3,117. Nantaba alwanye entalo ng'omubaka wa disitulikiti ey'e Kayunga okusingira ddala ez'ettaka so nga ate era zino yasinga nnyo okuzirwana mu kiseera we yabeerera minisita omubeezi mu minisitule ey'eby'ettaka. Ono nno tali makambugu na ssentebe wa NRM mu disitulikiti ey'e Kayunga Moses Kalangwa. Eno nno y'ensonga lwaki Nantaba n'ekisanja ekyaggwa yeesimbawo ku bwannamunigina nga talina kibiina era nga bwe gutyo bwe gwabadde ne mu kulonda kuno okwakakubwa amabega.